bwomala ekirala ekijja okwongera okwagala Allah tabaraka wa taala attafakkur fi ni'amillah. Tunula mu byengera Allah byazza akuwa. Tosooka kutunulira mbeera eno gy'olimu, tunulira emabega gy'ovudde. Yesu wano ndi mwavu naye ku kaalo kwe nava nga bangi bensinga. Nze gwe baali banoonya buli alina akalimo ak'ebitaano akayitira nze, buli ak'olukumi ayita nze, naye kati ndi wano bampita mu mirimu gya mitwalo. Ni'amillah, jjukira ebyengera bya Allah, olabe embeera gy'akuyisizaamu mu bulwadde n'ebiki n'ebizibu byoyitamu. Mukyala wo jjukira olwe yazaala nga mu nju tolinamu yadde 10, naye yali akatuuka bw'ati wali ku maternity ng'azaalirawo kutuuka butuuzi nga muko omugagga amazeeyo mwezi, ne bamugjawo ne batwala nti onazaala mu Nairo International, nti wano tebisoboke, nti mulago era nayo ne bigaana ow'omwavu. Tunula mu byengera ebyo Allah tabaraka wa taala byako. Okimanyi nga gwe Allah akuwonya obulwadde n'eddagala, ng'eddagala eryo omugagga walikozesa tasobola kuwona. Olowooza panado ne kotamu gwe tumira nga tulwadde omusujja. Owekitiibwa Museveni bwamumira awona? Haramu, tekisoboka, tawona. Haji Mukyere Museveni amira panado ne kotamu nawona? Kimwetaaga essaawa. Era ne bwaba wakumira ebyo amira byegundi bye Nairobi, alina kumira byamu Amerika, naye babiyite nti bino bitumira ffe wano mu Health Center 3 eya wano. Haramu, mugenda okuwulira nti lwakubye. Kati awo laba ebyengera Allah tabaraka wa taala byagira ki byakuwa. Ate naawe okyalimu abo abawoneramu ebyo, naye okimanyi ng'eriyo abakyawonera ku bbombo n'omululuuza, ng'era talabangako ku ddagala lino. Kati naawe geza obimire. Allah yakujja mu ddaala ery'ab'emiruluuza n'ebbombo, kati naawe genda okozesa omululuuza n'ebbombo, ojja kulaba ekinaakutuukako. Tafakkur fi ni'amillah, tutunulire ebyengera byani bya Allah tabaraka wa taala. Al aslu athani, ennyingo ey'okubiri mu nnyingo z'okwesinza Allah tabaraka wa taala eza ibaada entuufu, al khawf. Buli lwobanga wesinza Allah, ibaada yetuukirire, tya. Sooka otye ono gwe weesinza nti senga naaba simwesinzizza ajja kuntuusaako akabi. Alkhawfu, okutya ye muntu okwekengeera akabenje yakanaakutuukako senga ekintu gundi kinaaba tekituukiridde. Obudde nga bwa butiti n'essambala kikooti, empewo eyinza okunyingira, ebirwadde byange ne bittuka. Obudde bwa kiro, senga naatambula nga sirina katooki oba n'ekyokwerinda, abayaaye abanyazi gye bali, ate akatooki nina kumulika ndabe wendaga webali oba tebaliiwo. Ne mu ibaada yaffe bwetyo, bw'oba ogikola beera ne khawufu, beera n'okutya nti eswala eno senga sigisaalira obudde bwayo Allah tagenda gikkiriza. Senga nagisaala nga sigituukirizza mpagizaayo tegenda kukkirizibwa. Senga nasaalako byenjagala ndekeyo olulala nsaala olulala sijja kusaala, Allah yagamba nti wailu lilmusallin fawailun lilmusallin. Akabenje kali eri abo abasaala esswala zaabwe nga baziragajjalira. Kati bw'onossaamu okutya nti swala yange eno saagala ngiragajjalire, senga nagiragajjalira sijja gigasibwamu, ate senga naalema okugigasibwamu nja kuvunaanibwa wa Allah tabaraka wa taala, kinaaba kikutuma okulongoosa ibaada yo. Olugoye ogambe nti bwe ŋŋenda okusaala naye ng'amaanyi agampadde okusaala emmere nabbi enzibe, olowooza swala enekkirizibwa? Tejja kukkirizibwa. Olugoye lubbe, swala enekkirizibwa? Tejja kukkirizibwa. Kati kikuwe okufuna olugoye olulungi kubanga olina okusaala. Olugoye nga luvudde mu mateeka, mu busuubuzi obulungi, amaanyi g'ofunye nga gavudde mu kyokulya ki ekirungi. Inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyib.
Allah mulungi era ayagala birungi, ebitali birungi tabyagala, ebituufu tabyagala, tayagala bibbe. Allah agamba ku nsonga eyo mu Surat Baqara aya ya 40 aya agamba nti wa iyaya farhabun, bwe muba bakutya nga mulina embeera yonna yonna gye mutya, iyaya farhabun, musookere ku nze okugira ki? Okutya nze nzekka gwe mulina okutya. Buli kyonna kyokola teekamu okutyani Allah tabaraka wa taala. Ogenda okukuba mukadde w'oluyi, tyani Allah. Ogenda okutema omuntu ekijambiya, tya Allah. Nayogera ntya ne Allah bw'alimbuuza nti ono lwaki wamutta. Tugenda okugyamu olubuto, tyani Allah. Nti bw'aligamba nti wa idha al-maw'udatu su'ila, bw'alibuuza omwana ono nti bi ayyi dhanbin qutilat, lwaki wattibwa, nanjogerayo ndiddamu ki? Iyaya farhabun, muti nnyo Allah. Nga okutya Allah era nakwo kuzimbibwa mu mutima gw'omuntu oluvannyuma lw'okutegeera Allah tabaraka wa taala nti ezambi lino ndidikola, naye okimanyi nga Allah ndaba. Ngenda mu bwenzi mu bubbi, okimanyi nga Allah ndaba nti ngenda kubba. Tuli kugeya gundi, naye okimanyi nga Allah andaba era awulira. N'ebyo byonna byonna ebirala ebisigaddeyo. Ennyingo endala eyinza okuyamba mu kutya Allah tabaraka wa taala tasdiquhu, kakasa nti bi anna Allah taala tawa'ada man aswahu, Allah yalaganyisa abamujemera mu kuleka ebyo bye yabalalikako oba okukola ebyo bye yabaziyiza, yabalaganyisa al uquba, ekibonerezo. Bw'ogaana okusaala manya nti Allah tabaraka wa taala yakutegekera muliro sakar, akulindiridde. Emirimu gyo bwe giribanga mikendeevu kuno ku duniya, gwe lugambye nti nze saagala kukola, amma man khaffat mawazin fa ummu hawiya, omuliro hawiya gukugize ki? Gukulindiridde. Kyava okugamba nga akutemyako ng'agamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, qu anfusakum wa ahlikum naara, mwe bennyini mwesookereko, mwekingirize mmwe bennyini omuliro, ate mukingirize n'abantu bammwe. Gwe mala okugutegeera nti gye guli era omubiri gwange tegugusobola, okole ebinaagukuwonya. Bw'omala ddukira ne ku bantu bo, nabo tobalekaayo, nabo bakubiriza okukola ebifaananako ng'ebyo. waquduha nnaasu wal hijara, Allah agambye nti omuliro ogwo enku zaagwo bantu n'amayinja, okwawukanako n'ogwaffe guno ogwa duniya. Guno enku manda nku zennyini nagundi ne petroleum, naye guli ogwa Allah ebigwongeramu annaasu bantu wal hijara n'amayinja. Abantu olw'ebibonerezo byabwe, olw'ebyonono byabwe. Al hijara olw'okubanga Allah amayinja gwe yagassaamu gabonereza abo abagira ki? Abamukosa, go tegagenda kukosebwa. Bwetugamba nti ate amayinja nago gajja kubonaabona olw'okwokebwa, nedda, ly'essanyu lyago. Emmere y'amayinja ago kwokya ggwe, nago bwe gagenda okufunira essanyu okwokya omuntu eyajemerani Allah tabaraka wa taala. Waliyadhu billah, tusaba Allah tabaraka wa taala abenga atukingiriza omuliro. Ekirala mu bikutwongera okutya Allah tabaraka wa taala kwe kutegeera ebibonerezo bye byenkanawa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuliro gwammwe guno gwe mulina katundu mu bitundu 7 6 mu bitundu by'omuliro jahannama byali 7, najjako akamu kapatiko katono nnyo n'akafuula nga gwe muliro gwaffe guno gutukozesa kuno ku duniya.
hadithi endala nzitutegeeza ne byafaayo nti ate bwe baamala okukajjayo eri sikaleeta nakukasuula ku duniya nedda yamala ne bakanyika mu nnyanja emirundi egiwerako ennyanja nga ziwera kalyoke katuukaane n'obulamu bwaffe buno bwe tuwangaaliramu gwe omuliro nno gwolaba gwe tujjako gaasi ayokya ebyuma n'abisaanuusa ne bisaanuuka ebya sitiiru wano ebya paramuka ebyamaani byonna byonna ne basuulamu bwe bati oguuma nga gunene okwenkanawo bagugjayo nga mazzi gwegwo naye katundu katono nnyo kapatiko eri yasigalayo 69 obutannakwatibwako kati omugezi ekikutuma okutya ki kyomubiri gwange ngwetunulako bwenti bwe mbanga akabiriiti sikasobola kukagumikkiriza ne kakando sikasobola ng'ogyeko guli ogusaanuusa ebiri ebyuma ku kabiriiti akange mu nju nakano kakando sisobola kusaayo olugalo ate butya guli weemanye obunafu bwo okole ekyo kyogwanidde okukola kibayita al khawf buli lwomanya ebibonerezo bya Allah nti muyitirivu wa busungu eriyo yamujeemera kijja kuyamba okubanga okyawa weekeka ebibonerezo bya Allah tabaraka wa taala ekirala ekinakuyamba tadhakuru al abd limasiyatihi waayuuka akaseera okujjukira ebyonoono byo amazambi go nga tonnadda kugaaba nno tulina embeera ey'okutunuulira obumogo obukwata ku bannaffe ne tuleka obwaffe gy'oli nti tebuliiyo buli obwa balina obukuza ne bubanga bwebusingira ddala naye nga gw'otudde ku bibyo biyitirivu jjukira ebyonoono byo si nsonga weenenya mu byo bw'oba weenenya bijjukire bikuyambe okugambe nti sikyayagala kubaddira mmwe Allah senga si kunsaasira senga yanzitira ku ggwe n'alibadde mpozaaki ewuwe ate bino by'otannaba kwenenya idha tadhakkarta istaghfirillah saba Allah tabaraka wa taala agire ki akusonyiwe fima sabaka min al-umr eri mu buwangaazi bwo byonna byonna ekirala ekinakuyamba okutya Allah tabaraka wa taala khawfuhu an yuhala bainahu wa baina at-tawba bw'oba oli mu kyonoono nga ogenda kikola bukozi oba wakikola naye tonneenenya beera n'okutya nti butya nga Allah aleesa akaguwa akaggalawo tawuba yange obuguwa obuggalawo tawuba buli bubiri eri omuntu wali akalaamu ak'abantu bonna bonna n'aka khaasu aka buli muntu kinnoomu akaamu njuba kuva bugwanjuba nedde buki ebuvanjuba okuli bakuggalawo tawuba waliyo tawuba eggalwawo eya buli omu kinnoomu eyo evaawo nakufa kwa muntu Allah wakugiramu omukka ne tawuba zo ziba zikomyawo bw'oba na bibi by'ogenze nabyo ogenze nabyo bw'oba na birungi ogenze na biki na birungi kati beera n'okutya nti ndigenda okukola twalagaanye ekintu kino ekivve kye tugenda okukola ngenda kikola ku ssaawa 12 ebulayo butikitiki naye butya nga bwe naaba sinnakimaliriza Allah nanzigyamu omukka neŋŋenda nakyo nga kyensitudde ŋŋende nga ali muntu wa mu masabo ndi mukweraguza olw'okubanga ngenze okunoonya bugagga sivudde nayo ate gye nfiiridde ndi mu bwenzi gye bankubidde sasi ndi mukubba gye banzitidde Yesu tumaze okubba tuvuddeyo bulungi mukujja kapiki katukubye tetunnatuusa manyago ne tawuba sinagira ki sinnagikola kitye okuba nti olina ekiyinza okusazaamu etawubayo ensonga esembayo eyokusatu mu misingi egy'okwesinza Allah tabaraka wa taala arraja beera n'essuubi buli lwotyanga nga tosizaamu ssuubi omuntu buli lwabula essuubi ate emwongerayo bwongezi ng'ono omukozi eyagenza okukola ku mulimu bw'abula essuubi ku mulimu gy'okola oba mu busuubuzi olwagye wagenze tewafunye
naluli wagenda tewafuna ate n'ogamba nti era ne bwe nnaagenda labi ebyo mulowooza ddayo kalla oyo tagenda agamba bebimu buli lwengenda bwe bityo buli lwengenda bwe bityo naye ono alina essuubi agamba luli saafuna n'oluddako nesifuna sizoni bw'abaira mulimi sizoni yali saafuna ne sizoni yali saafuna ne sizoni endala saafuna ku luno era kankole nina essuubi okugira ki okuba nga nfuna beera ne kye bayita raja okusuubira kati bw'obeera nga gwe olina amazambi ge wakola beera n'okusuubira nti Allah ajja kugira ki kusonyiwa temuwulirangako kyafaayo kya Allah bwe yasonyiwa omuntu eyatta abantu 9 ate bwe yamala n'ayongerako n'ow'ekikumi ekyafaayo kye temukiwulirangako nka kiyise nnyo ku bituuti nga Allah yasonyiwa omuntu oyo yali baba ne Israel mwabamu ku baatusookawo wabula essuubi eyo ate tekujjaamu kutya kuli kubanga era waliyo ne Allah gwe yabonereza n'amuyingiza omuliro olw'ekkapa yasibaka kkapa kinyoomebwa kasolo kamukola ebizibu oba kamulira bibyo bakiki n'akasiba mu kayumba ne kafiira omwenjala Allah n'amuyingiza ki omuliro kati gubeera n'essuubi bwe gaba amazambi nga manene beera n'essuubi nti Allah tabaraka wa ta'ala nga bwe wanzijeeyo nga nkyali mulamu nsonyiwa obeere n'okutya ku zambi ettono nti butya nga Allah alinzitiddeko oli bamubonereza n'ayingira omuliro wakakapa kyova olaba olina okubalansinga eryato eryo bw'onoogenda mu kutya kwokka kwokka kujja kugaana tawuba bw'onoobeera n'essuubi yokka yokka bw'onoobeera mu kutya kwokka kwokka kujja kugaana okwongerako okukola emirimu emiki emirungi ate bw'onoobeera n'essuubi yokka yokka ejja kutwaliriza ogambe nti yeera bwe tuli batujeemi nga bebugembe bonna bonna bajeemi kwerinza asinga obwononefu mu bantu bamuno n'ebiki eyo raja tayipu eyo nti Allah bagamba nti agenda kusookera ku bali abasingayo n'abasinga nayo mu siteepu ezo ate abantu boononefu abasinga obungi kweri bw'aliraba nga baggwawo teri bayingira jjana nange ndigendera omwo eyo ssuubi nkyamu nsuubi ki kyamu awo teekawo khawufu kyova olaba mu masalafu abatusookawo omu kuba yagamba bw'ati nga mmaliriza yagamba nti laba engeri gye bagattamu okutya n'essuubi bw'obigatta ebintu ebibiri yagamba nti bwe baba bagambye nti duniya yonna yonna egenda kuyingira jjana okuggyako omuntu omu bw'ati yataayingire n'ebaliramu oyo omu okirabye basalafu swalehu bwe batyo abaatukulembera kategeerekese bwe kataba kategeerekese mu ŋŋamba n'enkaddamu senga baba bagambye nti abantu bonna bonna baakuyingira jjana Allah be yatonda bonna kale tuleme kugenda eyo abeebugembe bonna bonna bagambye nti abeebugembe bonna bonna baakuyingira ki jjana naye atagenda kuyingira agenda kubeera omuntu atya omu agamba nti nze neebaliramu oyo muki omu kireme kumutwaliriza onogamba nti era nze anaalondebwamu okitegedde otya nti gwe atayinza kulondebwamu ate bwe yamala n'agamba nti ate bwe bamala ne bagamba nti abantu bonna bonna baakuyingira muliro okuggyako atya omu n'agamba nti ate awo neebaliramu omu atagenda kugira ki kuguyingira lwaki mba manyi ekitwala bali mu muliro butatyani Allah tabaraka wa taala ate nkyalina kyansi emusaba okumponya kati nzaawo akaseera ako nkeyambisa nensaba Allah nti Allah nsaasira nneme kubeera mu bali abameka abayitirivu mbeere mwono omu mpa kyansi mbeeremu atya mwono omu totunula mu baseeka totunula mu bahaji gwe otunule mu mbeerayo ogambe nti nze omu agenda okugira ki obutaguyingira awo kwe kubalansinga wakati wa khawfu ne raja kubanga senga onessa mu bali buli wessa mu bana abangi kikutwaliriza n'ogayaala buli wessa mu batono
kikutuma okugira ki okukola ng'era oli bw'ayinza okuleeta ku bino ebyaffe ebyawano mu ntale abajasinga bali ku batu ne bajja babatemyako nti bannaye mumanyi loole eno eri kugenda oba bataliyani eno yonna yonna bonna bagenda kuwona teri agenda kufa okujjako omuntu atya omu ng'olowooza oyinza okutuuka mu batu olwokubanga babagambye nti agenda okuwona agenda okufa agenda kubeeramu omu n'oyimirira buyimirizi mbadde era buli omu ayongera kugwa kavu ku ttaka masasi bwe gavuga amala kuwulira nti oli omu gwe babagambye okufa agize ki afudde olwo n'alyoka agira ki asituka nawe bw'obeera bw'otyo ndowooza ekifaananyi oba kivuddeyo ate era bwe bagamba nti abantu bataliyani ono yonna yonna kegendamu bwe nti mugenda kuwonamu atya omu golowooza waliwo yeebala nga yagenda okufa ewuliremu ajjayo obukodyo bwe baali batutendeka batugamba nti masasi bwe gakubanga bwe bagati mugwa bwe muti mukola bwe muti mugwa kava byonna byonna abikozesa anoonya ki kubeeramu atya mwoyo omu kale arraja bwetyo bwerina okutambula ndowooza ka misomo gyaffe gibadde kikyagenda naye katukomekereze na bino nga okusuubira kwa mirundi esatu tukuyiteeyitemu essuubi ya mirundi emeka esatu essuubi za mirundi ebiri zo nnungi essuubi ya mulundi gumu yombi togigezangako nekubeerako egenda kutwala mu katyabaga essuubi esooka rajau man ataa Allah essuubi ey'omuntu oyo agondera ani Allah tabaraka wa taala eyokuba nti nina essuubi nsaala nina essuubi nti Allah ajja kunyingiza ki ejjana era akkiriza omulimu gwange eyo ssuubi tekuvangamu bwe nekuvaamu n'obanga ogamba nti yadde nga nsaala tebijja kukkirizibwa olwo nga ibaada yegize eki efuddeyo ssuubi eba nfu ssuubi entuufu bw'ojja okusaala manya nti nzize okusaala naye Allah agenda kukkiriza ki ibaada yange essuubi ey'okubiri eno ssuubi ya mwononefu essuubi y'omwononefu man aznaba dhamba thumma taaba bw'obanga wakola ezzambi lyonna lyonna bw'omala ne weenenya beera n'essuubi nti Allah ajja kugira ki kusonyiwa beera n'essuubi ya Allah okusonyiwa buli lwotwobeere naye ogenda kweyongerayo nguwonoonefu ate ofiireyo yennyini kati waliyo n'essuubi endala ey'okusatu yeeyo ey'abasemugayaavu gye tumaliriza nayo wahuwa tamaad fi tafrit fi lwajibaat ye muntu okubanga abadde tasaala ate era neyeeyongerayo nti nze sirina ne weetandikira maze n'akamala 2 simanyi muzikiti bwe gufaanana akamala 3 ndimu 5 ntandikirewa kale yes nawulidde mbu obusiraamu bwe butuufu naye maze mu bukafiiri emyaka 9 yingirirawo obusiraamu wennyini awo buyingirirewo naye oli agamba nti nze maze ebbanga ddene sirina weetandikira oba n'agamba nti ye Katonda era aligira bw'ati n'atusonyiwa arraja aliraba nga abaddu be yatutonda ku kisa kye n'agira ki n'atusonyiwa n'atuyingiza ki ejjana olowooza aligireka nebeererawo arraja essuubi eyo ekutuma obuteenenya n'obanga bw'oyongerayo bwongezi kugiwa muliro eyo mbi nnyo togikozesanga yeeyo Allah yayogerako mu Qur'an mu surati Nisa n'agamba nti laisa biamaniyikum wala amaniyu ahli alkitab ebintu si byakwesooka bwesoosi tikasita ndi musiraamu nazaalibwa ndi musiraamu nja kuyingira ki ejjana lwaki siyingire nga Allah yagamba nti waman salaha min abaihi wa dhurriyatihim nabali abalongoofu mu bantu baabwe Allah bwali bagenda okuyingiza ejjana naye nga lwa bulongoofu bw'abantu baabwe kati garanti wagijjawo nti ogenda kubeeramu abo kasita owessaamu nti ngenda kubeeramu abo eyo ghurur okwo kukutwaliriza sitaani yeba ekutwala manya nti eneetera okukutuusa muki muliro
Allah agamba nti man ya'mal su'a omuntu buli lwakola ekibi yujza bi Allah akusasulamu ekibi wala yajidalu min dunillah waliyan wala nasira era tolowooza nti eriyo anakutaasa ataliye buli lwokola ebibi gwewoteyibaala nti kasita famire yaffe omanyi famire yaffe yabaseeka fe waffe baseeka ewaffe bahaji naye gwe toli haji ewaffe basaaze ate gwe tosaala ejja noono ogijjawa وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته